Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku lwakedde bulungi, embeera y'obudde erabika bulungi wano mu kibuga Kampala n'ebibuga ebiriranyeewo. Mugamba mutya abatulaba nga musinziira Entebbe, abatulaba nga musinziira Mukono, side zeri erugaze, mwebale Kampala Metropolitan wano mwenna mwebale okubanga mwekuumira ku GTV. Lunaku lwa Sunday Muusa Samlah mbanziza okubanga nkutusako program Ebifa ku Kitebe. Eno program tukuleetera mawulire agabadde gy'otabadde, tukuleetera emboozi ez'enjawulo ne tunyumyamu ne tukubulira n'obanga otegeera obusiraamu bwa Uganda butya bwe buyimiridde, ani yakikoze, ani gwe bayisizaawo, ani yasaazizaawa, ani gwe balonze ku kyaki, byonna wano ku GTV mu program Ebifa ku Kitebe. Eno program osobola kugisanga wano wokka kubanga ffe tubeerayo ne tubifuna ne tubikuleetera. Kakati abali eyo abagagga muli mutya n'abakozi bammwe, abakungu muli mutya ne babodegaadi bammwe, balidde ku kyemisana banywedde ku kyayi? Bodegaadi olina engeri gy'omulabiriddemukko oba gwe weesuuliddeyo gwa naggamba nga bagamba nti yasaabala gwa bbumba? Kale byenkuleetedde bye bingi era nga tovaawo, ngenda kubanga nkomawo ate tutandikire awo wennyini nkutuuseeko emboozi zenkuleetedde olwaleero. Njagala tutandikire awo wennyini. Ab'ekakiri muli mutya? Mwebala okulaba GTV. Sajida Kaya Lubega Jowero angambye nti nkutumireko ne Kaya Ismail, mwebala okubanga gye muli. Agamba ki? Lubega Jowero OB mwebale. Ndabira ab'ekakiri bonna bonna, Henry Kasule Memorial, Bilal Islamic Institute, awo Kachiri Islamic, Sentimbaga, awo bonna bonna ba OB baffe. Kale mwana wattu bwe twabeeranga mu Wakiso district Kachiri nga tukwajja ebitabo, mwebale okubanga mukyabeerayo. Kakati emboozi gye ntandise nayo y'emboozi y'okuba nti ku lunaku olwokutaano olwa wiiki eno gye tukubye amabega wano Kampala mukadde lwabadde lunaku lwa kulayiza obumu ku bukiiko obwateekebwawo ssemateeka ono eyakwatiddwako 2022 gye tuyita 2022 Uganda Muslim Supreme Council Constitutional Amendments. Ezo zabadde za mwaka oguwedde. Kakati ebimu ku byaleetebwa on board ebyateekebwawo okuba nti tulina obukiiko obw'enjawulo bojja okujja nga otegeera obwateekebwawo, okugeza ng'akakiiko ka Majilisi Shura. Akakiiko ako k'abasajja bakulu abagenda okubanga batunula mu nsonga batereeze webisobye mu busiraamu bwa Uganda. Era awo wetusanga n'akakiiko akalala akayitibwa Property Trustee. Akakiiko ako konno kagenda kubanga kakuuma bya bugagga emmaali y'obusiraamu yonna gyeri mu ggwanga Uganda, nawe naaba eri bweru wa Uganda nga ya busiraamu bwa Uganda. Kano akakiiko keesomye okubanga kavaayo kabe nga kagikuuma. Kale wano ku kasozi Kampala mukadde ku kitebe ekikulu ekya Uganda Muslim Supreme Council, mufti wa Uganda His Eminence Sheikh Shaban Ramadan Mubajje yasinzidde okubanga alayiza obukiiko buno bubiri. Era nga mufti mu kulayiza obukiiko buno yasabye abakulu bano abalayiziddwa babeerenga beekwata ku ssemateeka wa Uganda Muslim Supreme Council kubanga yagenda okufuga entambula yaabwe yonna nga bwe bali nti nno ye yabaleese. Kitegeeza nti buli kye bateekeddwa okubanga bakola balina okubanga beebuuza ku ssemateeka wa Uganda Muslim Supreme Council. Mufti era bano yabakuutidde n'abasaba n'abagamba nti ke kaseera babenga ye bamujja mu target, anti kakati buli ekibadde nga kijja kitomera ye. Kano ke kaseera obukiiko buno naddala ka Property Trustee katunuulire ensonga z'ebyobugagga by'obusiraamu nga kajjeemu mubajje ne kamuteeka ebbali kubanga
mubajje ye muntu wabula bo bateekeddwa kutaasa woofiisi ya mufti wa Uganda. Mufti nkugambye nti bino yabyogeredde Kampala mukadde ku Lwokutaano nga alayiza Property Trust Committee eyo nno egenda kulabira bya bugagga bya Busiraamu egenda kuba ekulemberwa omukulu Abubeka Mugayino ono yeyalondeddwa era ng'ono commissioner mu by'ettaka. Kale n'olwekyo alina obumanyirivu bungi era ngenda kuwaakawo ku bigambo bye Katini owulire nga ku bye yasuubizza bonga aba trust committee eya property bye basuubizza bye bagenda okubanga bakola okubanga bateekawo investments n'ebirala ebyenjawulo okubanga byongera okubanga bireeta ssente ettaka biliveemu ssente n'ebyobugagga by'obusiraamu byonna gye biri bibenga kati bivaamu ssente ezisobola okuyimirizaawo obusiraamu. Eyo ye Property Trust Committee. Kaakati akakiiko akokubiri mufti ke yalayizza kabadde ka Majilisi Shura. Eno ssentebe waayo agenda kubeera Seeka Mukulu Sheikh Obed Kamulegeya era nga Sheikh Obed Kamulegeya naye yalayidde n'akuba ebirayiro ne ttiimu ye ne basuubiza nti ensonga zonna ezikwatagana ku busiraamu bwa Uganda temutawaana kuddamu kugenda mu kooti, musooke mujje mwebuuze ku kakiiko ka Seeka Kamulegeya agenda kusolovinga buli nsonga ya busiraamu bwa Uganda. Gwe naali eyo ojja kulengera obusiraamu bwa Uganda nga butinta. Ngenda kuba nga nkuwa bano bonna obenga obalabako wabula ngezaako okuba nga nkumenyeramuko kuki ekyabaddewo. Kale mufti wa Uganda we yabadde ng'ayogera mu speech ye awo nno n'ayita omwogezi omukulu aliwo ng'akuuma entebe y'akakiiko k'ebyokulonda omukulu Abubeka Wadango n'abaako abeeko bya clarifying oba byatereeza ku biki ebitambula mu kakiiko k'ebyokulonda n'ensonga z'okulonda ne petitions eziriwo abakulu babadde bazoogeddeko mu lukiiko olwo. Era omukulu ono wano we yakawaŋŋamulidde n'agamba mufti nti bamutwala mu kooti y'engowe ebyokulonda olw'okuvaayo n'abasaba empapula z'obuyigirize. Kale abakulu ab'ebyokulonda mu Uganda Muslim Supreme Council basaba buli mukulembeze aleete empapula ze ez'obuyigirize. Bano abamu kye baakoze ekyabanguyidde kyakugenda mu kooti batwale omukulu ow'ebyokulonda lwaki ayimirira atya atandika okubasaba empapula z'ebyobuyigirize. Mufti era yayogedde ku nsonga ya ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council oyo gwe tumanyi nga Secretary General. Mufti n'ategeeza abatuuze nti Secretary General oba ssaabawandiisi tasobodde kubeerawo mu lukiiko olwo mwe ataabadde, n'abategeeza nti tasobodde kubeerawo olw'ensonga nti nno olukiiko olugatta enkiiko ebbiri, olukiiko olw'executive n'olukiiko olwa Majilisi Ulama, olukiiko olw'abamanyi, ezo enkiiko ebbiri we zijja wamu zikola kye tuta joint session. Kati joint session yatudde neebuzaabuzibwa ku kisanja kya Secretary General wa ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council ne bateekawo akakiiko nga kaakuliddwamu omukulu Kanso Musa Kabega. Kanso Musa Kabega n'akakiiko ke nga bagenda kukola okunoonyereza balabe ekisanja kya Secretary General kiggwako ddi. Bino nno byagenze okuzuulwa nga yatandika okukulembera obusiraamu bwa Uganda wano ssaabawandiisi ng'ennaku z'omwezi 21 January omwaka 2015. Kale nga ekisanja kye kibeera kya myaka 7. Kale mufti bw'atyo n'ategeeza n'agamba nti wabula waliwo okubanga tebakwatagana abamu baga nti ekisanja kikyaliko abalala baga nti kireka nga kyaweddeko. Kakati n'ategeeza n'agamba nti bagenda kubanga batunula mu nsonga ezo balabe ekituufu kyeki bannamateeka batapute embeera. Wabula bino byonna ate gye bwakeeredde olunaku olw'omukaaga olw'ejjo nga ebintu biri bulala nnyo anti omukulu abadde owa social service oba akyali owa social service Honorable Muhammad Ali Aluma yalayiziddwa nga akuuma entebe ya Secretary General okumala emyezi 3 gyagenda okugikuuma ate wabeewo okulonda kwa Secretary General. Byonna byenjagala okubanga nkutuusaako Sheikh Obed Kamulegeya byayogeddeko ngenda kubanga mbikuleetera Professor Lubega naye yayogeddeko awo ngenda kubanga mbikutuusaako byonna nga we byabadde wano e Kampala mukadde. Tovaawo
sigala ku GTV. Tubaturonze tumaze okulayira naye nga tubaturonze wakubanga baagala oba tebaagala naye kibadde kyetaagisa era tumaze okulayira nti tujja kukuuma ku tiribiri propate y'obusiraamu ate tujja kukuuma bukuumi propate yokka tugitunuulire wabula tugenda okutondawo ekitongole ekya investment nga tusobola okukola emirimu mingi ate ne propate eyo erimu sente nyingi tuyinza okwegattibwako ba investors ab'ebweru kwegamba tukalekerawo kwabakaaba sente oba okusabiriza kalina olwekyo tutusabire Bismillahirrahmanirrahim. Inze ndayira mu linnya lya Allah ow'ekitiibwa omusaasizi olw'okuba ndeddwa nga memba wa Uganda Muslim Council Shura Council ndayira era nga nzikiriza nti nja kuweereza bwenkanya era nkole emirimu zange nga ngoberera constitution ya Uganda Muslim Council era mu bwenkanya nja kuweereza business swearing in as well as administering the new Secretary General active. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oath of allegiance. Oath of allegiance. I, Muhammad Ali Aluma, swear in the name of Almighty Allah, swear in the name of Almighty Allah, most gracious, most merciful, that having been elected as UMSC, acting Secretary General, for 3 months, this one will I will honestly observe, exercise, and preserve the Constitution of Uganda and diligently serve the Muslim of Uganda and the country at large, following the teachings of the Holy Quran and the noble Hadith. So help me Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Oath of secrecy. Bismillahirrahmanirrahim. I swear in the name of Almighty Allah, most gracious, most merciful, having been elected as acting Secretary General for 3 months, do solemnly affirm that I will not directly indirectly communicate or reveal any matter to any person which shall be brought to my knowledge in this stage of official duties, except as may be required for the discharge of my duties or permitted by the authority to do so in accordance with the teachings of the Holy Quran and the noble Hadith. So help me Allah. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تقف لك ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله. آية جنسومية الله قامنتي يريا يقرأ كبيسيقوا olw'obudde bw'essola nga buyingidde sijja kugivuunula naye agamba obwesigwa omuntu yabwetikka naye ng'ensozi eggulu n'ensi n'ensozi zitidde ekigambo bwesigwa
naga naye omuntu olubutamanya nakkiriza neyeetiika obwesigwa. Aya endala gyensomye Allah agamba mu Qur'ani nti togezangako kweyingiza oba okukola kintu kyonna ma laysa laka bihi ilmu, kyotolinaako obumanyi bwonna togezangako kukyetantala, kubanga assamua amatu walbasara n'amaaso walfuada n'omutima ulaika kana anhu mas'ula, ebintu ebigenda kubuuzibwa engeri gy'obikozesaamu. Nina essanyu olunaku lwa leero nti constitution eno yatuuse okussibwa mu nkola nga n'ekigendererwa kye ekyokubeera nti obusiraamu bweyongera okutereera mu ggwanga lino. Obusiraamu buno bwaffe ffenna, era buli muntu alina obuvunaanyizibwa ku busiraamu buno. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabuuzibwa addiinu nasiha, bwe yagamba nti eddiini eno okubuulirira. Qila liman ya rasulallah, kubuulirira kwani? Qala lillahi, Allah yekennyini yeyeyimirira okubuulirira eddiini ye, wali rasulihi, n'omubaka we naye agibuulira, wa aimmatul muslimin, ne banannyini abakulembeze b'obusiraamu, wa ammatihim, n'abagoberezi nabo babuulirira obusiraamu. Nabbi kyava agamba mu hadithi endala nti ballighu anni walau aya, tuusanga ojja kunze wadde aya emu gy'omanyi gibuulire omulala. Abasiraamu tumanyi obusiraamu ekigero ekisoboka, naye tewali muntu ayimirira n'agamba munne nti kino kyokola kikyamu. Ennaku zino si seeka, si mugoberezi wa bulijjo, naye ffenna tugenda kubuuzibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ku baseeka ne kibeera kibi nnyo nti ate obuza n'abalala abasigaddeyo. Njagala okwebaza Sheikh Mukulu Sheikh Abdul Bedi Kamulegeya, weebale kubeera nti endooto gye wagamba gye wayogerako etuukiridde olwaleero. Kira kyengambye nti ensonga gye wakaaba Mungu agikkiriza olwaleero. Allah akusaasire. Bwe twali tutuula mu meetings ez'enjawulo nga twagala kudda obumu, waliwo abaali badireyinga, yatuuka n'avaamu ekigambo n'aga nze njagala mangu twegatte, simanyi buwangaazi bwange, saagala nve mu nsi muno ntuuke mu maaso ga Mungu bagamba nti gwe watabula obusiraamu, olese obutabula obusiraamu. Sheekhe, obusiraamu bwegasse okuggyako man aba. Allah akusaasire. Constitution eno ezze kutereeza, erimu nagendako erigundi Malaysia, balina engeri gye bagira ki, gye bakwata emmere ne bagiteekamu sukaali, enva ne bateekamu ennyama, ne bateekamu sukaali, ne bateekamu omunnyo, ne bateekamu n'ekamulali. This is the constitution we have today. It has got sugar, it has got salt in it, it has also pepper, chili sauce, which is very tough. It is here. It is a cocktail. So when you hear some people outside there shouting, trying to demobilize the Muslim Ummah, it is because of this constitution, because it leaves them out. Bw'owulira abantu bonna kati abapapala ebweru eyo, constitution eno ebatadde ebweru. Si kubeera nti bakyeyagalidde, ebatadde ebweru. Juzi twali mu executive committee meeting, chairman n'agamba nti tulabe abantu kaakati abagira ki, abali mu constitution, mulete ebisangizo bya constitution
twagenda okumaliriza nga abantu basatu tebaliimu, tebabirina. Kati bwe babeera ebweru ne bashoutinga, you know why they are shouting, because they have turned the religious institution into their own property. They behave as if they are not faithfuls. The General Assembly, the recent statistics, the recent people, those who have presented their qualifications, their requirements, are not more than 100. Are not more than 100. So when you hear them mobilizing, the constitution is here. I appreciate those who have gone back to study. Many of the members who have been left out are now in they have done mature entries. Some of them are going back to school. That's good. The problem is not the Supreme Council, it's not the Constitution, it is those themselves are the what? Who have the problem. Let them sort it out. The other time we are electing here the leadership of Uganda Muslim Supreme Council, you saw some people brought here photocopies which were not authentic. Chairman, Electoral Commission, acting, can you come? Have you received the original certificates? Because they are still fighting. They are bringing, it's in the process, but very few have brought. This morning I have received on my WhatsApp an accusation in court threatening to accuse me why I've asked for the papers. So it is a problem. This is the problem now. We are not having here Secretary General. You will hear, it is the Constitution. It stipulates that the Secretary General must be in office for 7 years. After evaluation, this term may be extended by the joint session for another 7 years. Now the contentious issue now is whether the Secretary General, Dr. Mugaru, who was sworn in, who was nominated by the joint session on 23rd January 2015, started working, receiving a salary of a Secretary General, signing as a full Secretary General. And then when the General Assembly convened in in November 28th, 29th, and approved what was taking place, whether the term ends in January or in November. That is the question. So it is the joint session going to sit, decide, because there's an opinion, legal opinion, to say which is which. So if you are trusting your body, your electorate, your bosses, why do you rush to the lawyers to say this meeting is illegal after signing the invitations? It's a matter of procedure, nothing. But the problem is now this constitution. Wawulire bweru nga waliwo ekigira ki ekyogerwa constitution yaffe eno evuddeko ebizibu. Ekisanja kya Secretary General myaka 7 gyatandika ddi era gikoma ddi. Yalondebwa joint session nga 23 January. Mwaka gwe 2015 n'alayira n'abeera nga atandika okufuna omusaala n'asayininga ebiwandiiko nga full Secretary General. General Assembly bajanjulira ensonga eyo mu November omwaka ogwo nga 29. Negamba nti tekina mutawana agende mu maaso, go ahead. Awo watandikira okukola mu November oba yatandika mu January, kyekizibu kyokka. Yagamba nze General Assembly yatuula
ndowooza we watuufu. Twateekawo akakiiko kagenda kuleeta endowooza yaako ey'amateeka. Kakati bw'obanga akakiiko walimu n'otuula ne tunominatinga n'obawandiikira n'obayita ne agenda n'ogiteekawo, kati olwaleero tuwulira bbaluwa ya lawyer nti olukiiko lulabika lumenya amateeka, then the problem is okuba constitution yeno. Naye nga constitution yeno ejja kukola ekintu kaakati ekisigadde kwe kubeera nti enkiiko zino zikola. The trust, what I recited in the verse, this is Surah Ahzab, verse 72, Surah Ahzab. Go and read it. That the trust was presented to the heavens, to the earth, and the mountains. They feared and said, "Ya Allah, we cannot carry any trust." But the human being said, "I'm here. I'm here for the trust." And Allah tells us that He did it out of ignorance. Out of ignorance. Members of the trust. The problem in the Muslim community, in Uganda at large, land properties, land grabbing and property grabbing. Those who are shouting about Mubaje, about Umbarara Limbo, about William Street, they are grabbing more land than what you are seeing. It is now the trust. We have close to 15,000 mosques countrywide with land. Are they titled? Do you have valid agreements? Who is the income going? Trust, 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 trust. From now onwards, please save me from being targeted by those who are targeting Mubaje. Even something taking place in Arua, they say Mubaje is here. In Ikumi, they say Mubaje is grabbing land here. They don't look at those people who are involved there. They look for Mubaje. Save me from this. Me, not Mubaje, but the office. Save your office from this. From now onwards, matters affecting the land and the properties of Uganda Muslim Council have to be in your hands. I requested the Secretary General, namugambye Secretary General, wandiika report ekwatagana ne lands ne problems eziri mu ttaka lyonna, to hand it over to the trust. So excuse Mubaje from this. If there is any problem, now mutwale mu mark. Is it reconciliation? Reconciliation committee. Nga tunagenda mu court. We are giving those people money because you have the money. You are giving it to judges, the corrupt ones, and this. They are eating. But this is Islam. The constitution is here. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ. Atalayiza, atalamuza bintu Mungu byeyassa. Mugambe nti in accordance to the teachings of the Holy Quran and the Noble Hadith. So help me Allah. And then you are in front of John, accusing the Mufti, accusing the chairman, telling the sheikh, you want a Mufti to go there, stand before Susan, stand before Peter, the religious head, and you are part of the institution. Muslim Arbitration Committee should be handling these areas.
akakiiko akatawuluza empaka mugende mukawe mukisa tugenda kateekawo inshallah bwe kirema nga tona bagenda mu kooti. Let's go to the Directorate of Legal Affairs, let's see if there is a problem with Mark. Let's take it to the Sheikh. Sheikh is here with his team. Baja kutuulanga abasajja abakulu batunulemu ku lw'obulungi bw'obusiraamu nga tonagenda eri before going to these courts. They won't help you. They are happy that you are divided. They keep sucking you. Lastly, kisembayo mwewale enguzi. Nobody should give you money in order to decide in his favor. Allah is watching you. It has been rampant here. Some of my district cadres are being bribed. Very unfortunately, my district cadre, religious heads of districts are being bribed. Katuna batudukira wa, where are we going to run to? I thank the former, the old College of Sheikhs. They are the ones who saved this institution from collapsing, from going to the people who are going to destroy it. They refused the bribe. They refused. Shemukuru wachika Arua Situka bakuletea ko sente mmeke uwo yogera milioni 2 na uzo tujja kuchukua saini ngawa na agana ebyaddiriro yafuuka ko deputy mufti That was a reward from Allah. Bamuletera enguzi, teeka ono mukono. Tugobe mubajje naga nti omwana namugamba yambulira story. Naga nti omwana twalina ekizibu awakanga tewali sente. Omwana naga ntata tutwale sente. Tumalize ekizibu gw'onoolaba by'onookolera. Sheikh yekennyini yekuba mu kifo naga ne sente zino okuzirya ddala Mungu ajja kunnyigira. Ettaka lirimu ebizibu. With land, there is a problem, even with decision making. Here we're experiencing this in the positions of Uganda Muslim Council. Kulikayo mu mboozi eyo gye tuvuddemu njagala okubanga ate kutuusaako emboozi endala nga tetunnaba kuva wano wabula nga gye nkuleetera era nayo ekwataganira ddala mu layini emu eyo gye tubadde tutambulirawo ye story ebadde ekutta kati wiiki eno wano e Kampala mukadde naye njagala okubanga nkujjukiza nti Lubaga Muslim District bagenda kubanga batuuza district kadhi waabwe Sheikh Jamil Ntambi wali Kitebe awo ku Kitebe Primary School playground ku kisaawe era nga bagenda kubanga bakolera ddala omukolo ogw'amaanyi abali mu nteekateeka mwenna mwebalire ddala omulimu gwe mukola kakati memba wa General Assembly owa Lubaga omukulu Dr. Kawalya Hakim Mponye angambye nti mbatuuseeko obubaka buno nangamba nti the steering committee for the inauguration ceremony of the district Kadhi Lubaga Muslim District Sheikh Jamil Kasim Ntambi cordially invites you to his consecration scheduled to take place on 10th June 2023 at 11 a.m. Kitebe Primary School Playground, Kampala Muslim Region. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of Uganda,
will be the chief guest. His Eminence Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje, the main celebrant. N'atugamba nti kakati banna Kampala mwenna ne banna Lubaga ate mwe bagenyi abakulu mwenna muli bagenyi bakulu, so muyitiddwa okubanga mubeerawo nange nkunga abavubuka mwenna ab'e Lubaga, abavubuka b'e Kampala Muslim region, Lubaga, Kawempe, Nakawa, Makindye, mujje tuyimirire wamu wali Lubaga okulaga district kadhi nti tuli wamu naye. Kakati njagala okubanga nkutuusaako emboozi endala. Emboozi eno wetwabadde nga tumaze okulaba embeera yonna nga bwetambudde, obukiiko bulayiziddwa, abakulu basuubizza kino na kiri, ne tugamba lwaki tetunoonya seeka mukulu Sekobedi Kamuligeya Abanayuganda bawulireko gyali. Ono yaliko chief kadhi wa Uganda, era oluvannyuma abaddewo nga seeka eyeebuuzibwako mu nsonga z'obusiraamu wano mu ggwanga erya Uganda. Abamumanyidde ekibuli bamutegeereddeyo, abamumanyidde Kampala mukadde bamanyi, buli wamu mu ggwanga Uganda bategeera seeka Obedi Kamuligeya. Ono yalondeddwa nga ssentebe ow'akakiiko akakiiko ak'abasajja bakulu abagenda okubanga beebuuzibwako mu nsonga z'obusiraamu. Sheikh tukwaniriza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abazzukulu bo abasiraamu ba Uganda, oyinza okubabuulira lwaki oyitibwa seeka mukulu bakitegeere kubanga bakiwulira buulizi mu ŋŋambo. Lwaki bakuyita seeka mukulu? Ate obukadde tobulababo, n'ekyokubiri ebbanga lyemaze mu saavisi kakati ebbanga ddene nnyo. Ate neyali seeka mukulu edda, Seeka Saibu Semakula bwe yali afa mu nsi yandikira twayito yeeyo eyawa seeka mukulu. Seeka Saibu Semakula yakulekera tayito ya seeka mukulu? Naye ate by then wali okyali muvubuka. Nga nkyalimu, naye n'olwaleero kati bw'obala emyaka okuva lwe bantikkira obwa seeka, babuntikkira nyina emyaka 20. Ku myaka 20 wa seeka mu 1957 nga nyina emyaka 2. Kakati guno omwaka gwennyina gwa 87. Kakati mbuulirayo seeka mukulu mu Uganda omulala. Ne baseeka bonna bonna abayawulibwa mu Uganda okuva edda, abayawulibwa baseeka abakulu abaali wano mu Uganda, nsigaddewo omu. Tebakyali munnange nongo batwawula naye, bonna Mungu abatutte. Abaawule bonna bagenda. Bano basomere bagomba university ebweni basoma, naye batuuka muno mu Uganda bakwawudde, bakkiriza baseeka ba Uganda bakulu nti ddala oli seeka mutuufu, bonna baweddewo, nsigaddewo. Sheikh Obedi Kamuligeya seeka mukulu, osaavinzeeko mu bifo eby'amaanyi mu ggwanga muno, naddala mu busiraamu bwa Uganda. Obaddeko chief kadhi wa Uganda, ebyafaayo tubisomye. Kiki lwaki wavuddeyo awo okomewo ku myaka gyegyo? Jula ati no seeka yalibadde kati awummula ne tumuleeta Katonda naani n'okumuloga akasaavinga abasiraamu ate ku mutendero gwa Majilisi Ashura. Anti oluvannyuma we enjawukana zirudde nga muziri mu Uganda, nobonna nazza nga mpeerezanga obusiraamu mu biwayi, ab'ekindi ab'egindi. Naye naye ndaba nti ekisingamu amagezi mu nsi muno si kuva mu nsi nga muleseera abasiraamu bali mu biwayi. Kwe kusalawo ngambe nti abasiraamu batabagane, kubanga ffenna tutunula makka nga tusaala. Qur'an eriemu, nabbi aliemu, buli kintu kyonna kiri kimu. Naye abalala kati mu biwayi bwolaba obusinga kunooyaga nange bampita omukulu, n'atasaana kumuyita bukulu, asaana bamuyita bukulu. Abalala baseeka, abalala si baseeka, naye baagala bayita bakulembeze abasiraamu. Kwe kusalawo nega nti ffe twateekawo sipirimu kansula eno emabega n'ebeerawo
omulembe gwa Idi Amin twateeka obusiraamu eno era waliwo enjawukana z'amaanyi nnyo esiyinza kumala kwogera kati naye Amin n'asalawo abasiraamu batabaganye ne tugenda ffenna e Kabaale ne tuvaayo tujja wano e Kampala ne tukkiriziganya nti ffenna tuteekawo omukulembeze omu wewaawo osigadde n'akabiina ako aka bulijjo voluntary organization naye nga teweeyita mukulembeze kakati gavumenti ya Uganda eno waliwo obubiina bungi biyita president naye tebeeyita bakulembeze ba Uganda baggwanga Uganda beeyita bakulembeze ba bubiina obwo kakati kuga nti nteekwa okukyogerako mwenna ava mu nsi nga siyogedde kati wajjajja kwakyogerako kwe kuvaayo nkyogere tutabagane Supreme Council twali twagitabagana mudda naye lujjajjamu era enjawukana ez'ebintu nga bwowulidde mufuti ayogera olwaleero tekyaleeta obusiraamu emutawaana ennyo ya property z'obusiraamu otege nga teziteredde bulungi kakati olwaleero kwe kukkiriziganya tuteekawo olukiiko olukuuma property z'obusiraamu nga ne mufuti tabikwatako biri olukituufu na woofiisi ezeetongodde zikola ku property ez'obusiraamu zonna mu Uganda era alhamdulillah ekyongera olunaku lwaleero olukiiko olwo lumaze okulondebwa n'abantu balaze mu muzikiti awo tigundi yegundi ono ye mukulembeze ne bammemba bwalwo tutandika okukola omulimu ogwo era mufuti n'abagamba nti kati kiba ku ttaka okuba mu mayumba mulimu okuddayo kumulumba oba kyononese luddawa mubuuza olukiiko olwo mujja kubeera nga mubuuza si ye akabeere ku ddiini ebyoproperty ereka babikulembera kakati nze okunnonda okubeera mu lukiiko lwa shura kubanga constitution empya erimu okugamba kitukyayagala genda mu makooti kuwaaba nakwonoona ddiini onayogerera munne kino nayogerera kino nebavumaganira awo munankani ffe tuswala amadiini agolaba amalala gonna galina ebizibu byago bingi naye tebatuyinza bawulira nga bagenda bayomba babimalireyo naffe kwagala bimala kati constitution empya yateekawo obukiiko bubiri akasooka bannamateeka ddala abayigiriza bali ku ddaala bwejjaaji kabeerewo kanawuliranga nga senga omuntu waliwo enkayana omutawaanaki omuntu ogenda otegeeza eki olukiiko olwo babayite gwobunaana naye oba omusiraamu si musiraamu nga muyina naye nga gwoli musiraamu bamuyite oli wasobya atali musa ajja kuwaabira mu lukiiko olwo bamuyite boogere ebintu babimale bwe binalemanga baleete mu shura olukiiko olukuŋŋaanya baseeka abakulu bonna abakulu abalondeddwa abalubeeramu tusalewo ekyenkomerero era shura owulidde nga mufuti agamba olukiiko lusalawo ekyenkomerero bwe lusalawo nti kino kibeere nga kibeera bwekito lwekiiko lwenkulembera kakati era mbadde muziki nekubira abantu omulanga muleke okugendagenda mumakooti oba woddewo gye muwaaba alina ekizibu kyonna kusimu kanso akireete mu shura tujja kukimalawo mu byoyogedde byonna sheekhe kitegeeza nti majirisi shura lukiiko lwakutereeza bantu oba omuntu ali eyo oyinza kulumugamba otya nti olukiiko lukola kino n'alutegeera bulungi andi wakutereeza bantu buli muntu alina obuzibu oba alabye nga sipirimu balina kye bamukoze oba alina kyalaba nti balina kye bamulya mulyazaamaanyiza ajje mu shura atuwulire tulabyeko basajja bakulu nga Sheikh Muniru Sebintu oyo yali wa halali mu Uganda Muslim Council Sheikh Muniru Sebintu Sheikh Muniru Sebintu oyo yali wa halali tulabyeko ku lukiiko olwo abasajja bakulu abalala nge yaliko Sheikh Hussein Rajab Kakoza byekwaso yali Secretary General yali Secretary General wa Supreme Council Sheikh Kakungulu yali Director wa Sharia bali abasajja abakulu abo mubadde mugoberera ki okuteekako omusajja omukulu nga mugoberera biki ebyo omusajja omukulu byateekeddwa okuba nabyo okutuula ku lukiiko andi okumanyira abasajja abakulu bakalabira ekikulu nga twagala abasajja abajjadde okukola ebyekikulu nga tebali mu ndowooza ndala naye abo babuvubuka naawe omanyira byabuvubuka temukereka bula mwaka obuvubuka obunoomu akula n'akulira ddala naye abuvubuka bubeera bukyalimu kwe kulabira ddala abasajja abakulu abaali bakoze ku bintu abaalabye ku bino na bino babeere nga babeera mu lukiiko olwo era tuteekamu n'abalala abatali baseeka abasajja abaaliko retired mu mirimu gya gavumenti oba yali muwalamuzi tulina ekitunzi ow'ebunyolo kwali babufaanana bwe batyo era bongera okuwa amagezi nga begasse ne baseeka abo nsobola okuba nga ndi muvubuka naye nga nina PhD yange nina sharia
ng'ebitabo mbiwezza nga nkyali myaka gya kivubuka sikwalifayinga kutuula ku lukiiko olwokuwa amagezi anti ebifo bingi ebyabavubuka basobola okukola naye si kyandibadde kituufu kubeera ku nankanio anti wakalaba abavubuka twakalaba wakalaba oli muvubuka wakalaba n'olwekyo tulina ebifo bingi sharia bifo biki byonna ebyabavubuka bingi ebibajyamu tukole ebyabavubuka ebyabakadde tubireke ebyabakadde bebabawa amagezi baba bukadde magezi okulya Katonda nga teyagakuwa buwi naye obukadde ki magezi tubamanyi basoma bulungi nediguli bazina ne master bazina ne doctorate bazina naye ate mulimu byebalina kubanga nakubadde osomye otya ate toyinza kutuuka ku musajja wa myaka 9 noga nti gwe amagezi ge gamubuuka tegaliiyo kubanga wakubuuza ne kale mbuulira ebyemyaka 6 omanyimu ki era bawalaba ki tulina kyoli olabye naye oli omusajja omukulu jawe nga waliwo ekintu gundi ekyo oba olaba ne mu university basomesaayo biki okujjako ga nti gundi weejendeyo China yakola bwati gundi weranasha sibe basomesa n'olyoka ofunire ku diguli nti oli wakitabo babasoma byaffe babasajja bakulu waliyo yavumbula kino waliwo yakola kati nkugamba Sheikh Saibu Semakula tiyatusomesa n'asomesa abantu bonna bonna muno ne bwona okulo toyinza kwama nti onoomutuukako ku maviivi Sheikh akakiiko kano kogenda okukulembera nga kyeyamaani waako emirimu gyako gyekagenda okukola emitongole mirimu ekiwadde otugambye nti kakiiko kakutereeza abantu naye tuba tusaba tulambululire mu mirimu gy'akakiiko kano nti guno naguno kagenda enkaayana zonna ebugamba enkaayana zigatta ebintu bingi enkaayana zigatta ebintu bingi obutategeeragana butukwata ebintu bingi okulyaza amanyizibwa kukwakata ebintu n'ebirala byonna byonna ebiri omu bwe bagamba enkaayana ozimalayo ddi ozinyonyola oizo zimala bwe bagamba enjawukana ozimalayo ddi ze kati gwe mbula ekikwawukanya ne gundi oli ajja kwogera kino n'oli alina ekiki ekimwawukanya byebyo byonna ebintu ebifaanana biti Sheikh kitegeeza omunnayuganda omusiraamu ali yalumirirwa obusiraamu bwe abeere ku shuwa ddiiri nti kati enkaayana z'obusiraamu ogenda kuzikolako kubanga obaddeko ekibuli obaddeko ekampala mukadde abasiraamu bonna obaddeko nabo omanyi ebibatawaanya bimanyi ate era omuntu gwolaba nga asigaddeyo nga tayaga aba asigadde binafsi lwakyeyagalire kubanga ayagala mukulu ne bukulu naye tasigale lwakubanga nti eddiini emuluma naye anaawulira nga eddiini y'obusiraamu emuluma ayagala n'okugenda maaso ajja kujja agambe nti kino nze kibadde kinkaanya naye tukikoze tutya bamutegeeze nga bakikoze kino kibadde polopate poloti tuzijjeyo tuziwadde akakiiko kati oyagala ki naye kiri ekizibu ekiri muno kati mwaffe mu Uganda muno kubanga buli muntu mulimu abantu kyebalaba ekyalayise ennyo nti abantu abateekwa okukola basiraamu buli muntu yeekolera akakundi afune bakulembera afune embyalya okakundi afune embyalya naye sigoba mugoba oga nti kakati ne bwombuuliza dda nimbuulira ddala gwe amazima agamala mu busiraamu oyagala kukola ki tebalina pulaani n'emu Sheikh Amulegeya omulimu gwe watandikawo ogw'okugatta abasiraamu ba Uganda ogukoze ebbanga lyogukoze era oyingidde mu kakiiko kano nga kyeyamaani waako still kakola omulimu gwe gumu bonaayita ne balemerayo obawa amagezi ki anti Katonda yatukolera ebifo bibiri gwe toyinza ganjagala kuba abantu bonna bateekwa kuggwayo aba Katonda yena bonna bamukkiriza tebamukkiriza kakati lwakiyinza ogamba bonna banzikiriza obabaddemu bonna bw'oba oyogera amazima agava eri Katonda yaya Qur'an nakubadde njogera Luganda ayagala akkirize ayagala agaane naye Katonda gandi abagaana nabategekera ekifo kyabwe nabbi bamukkiriza abamukkiriza abasigadde abagaanira nabo abalala bamukkiriza kakati ezo ennyumba ebbizi yakola emu eribeera nkalu ennyumba yokubeera emirembe n'ennyumba ey'ebonereza amakomera gabeera mwereere gajjudde gasinga naffe abali gakubyeko
kyekigambo abantu bwe bakole abalongoosa balongo bw'oyogera katonda gwe yateekamu omwoyo ogw'obukkiriza awulira ogutalimu gwa bukkiriza afuguma kutegeeza abantu bonna okutabagana bingi ebyenze njogera nze sitera kwogera bigambo bya kinnansi bya kiganda njogera bigambo bya katonda agamba bwati nabbi oyo naafuguma aba afugumya enzoolo aba ye katonda yagamba timwegatte noga ntwala eri nze gwoba ogambye olwo ajemedde nanyini kiragiro kale n'olwekyo be bantu abo ate era katonda bwe yakola kyava akola oganda ennyumba ziri meka eri eribeeramu ani bantu waliwo balina okusigala eri era bakuuma ennyumba zaabo bali bannaabwe bwe balibeera nabo newalibawo nabana abakuuma za bannaabwe balibeera nabo Sheikh Amulegeya ebbanga lyamaze mu bukulembeze bw'obusiraamu bwa Uganda n'emyaka gy'otugambye gy'olina egiri mu 80 tuyina effekiti ya Buganda n'obuwangwa mu busiraamu bwa Uganda. Waliwo abagamba nti bo tebasobola kujja on board olw'ensonga nti balimu ebyembeera ey'obuwangwa abo bo boogerako ebbanga lyonna mutambudde nabo akakiiko ko kagenda kuba approachinga batya kabaleete bakkirize nti Uganda Muslim Supreme Council yeyaabwe anti nkugambye omuntu okati beyogeddemu ebya Buganda nze mba njogera ebyeddiini simanyi bya Buganda na bya Busoga na bya Buganda njogera busiraamu obusiraamu tebumanyi bya Busoga bya Buganda bya Toba abatoolo eddiini busiraamu oba oli mutoolo obeera mutoolo naye obusiraamu kkiriza bye bugamba biwenda oggweremu bwe bagamba nti obadde okola bwekito ekyobuwangwa naye katonda yakiga kkiriza togamba nti ekiwaffe ettolo kyekisinga oba ekyaffe kyebuganda kyekisinga nedda obusimba obusiraamu ebyobuwangwa birala era tobijuliza nga twogera busiraamu era nze mba njogera obusiraamu simanyi ebyo wabula nze abasiraamu bonna ba Luganda oweso nazaalibwa mu Buganda era nze ndi musiraamu nowe tewazaalibwa to naye musiraamu naye ffe tuli ba Luganda siyinza kumugamba gwe sibutobe kubanga oli mutoolo kitawo Haji Obedi Lutale talina kimwawula ku beebunyolo era bino kwepankapanka ne beebunyolo by'Uganda kulimba bano Abaganda bonna abalala mazima gye tebaava bunyolo abali ebisogoza basoga baavaawa seka oli munyolo binagana byabwereere seka nga tumaliriza otambulira mu kifaananyi ekyomukulembeze yenna bwateekeddwa okuba ng'akuze ng'atuuse emyaka gye egy'obukadde ekifaananyi kyotambuliramu kyekifaananyi ky'omukulembeze yenna atuuse emyaka gye egy'obukadde kyateekeddwa okubeeramu bw'aba yagadde kiki kyobeerawo n'ogamba nti singa Allah ampa obulamu oba n'asindika malayika nejja nembuuza nti ki kyewali agadde oddemu okole okuddamu ng'ojja kikola okuddamu mu bulamu bwe ki kyowulira nga wali agadde oddemu okikole singa Katonda akwongerayo obulamu ate kiki ekisinga okubeera ekikulu kyonna lakyekino kyenasaba neme kufa nga abasiraamu tebatabaganye era omulimu ogwange ngutuusizza nabbi waffe yabanga abuulira ebigambo nga kali bwombuulira oba mu nkuŋŋaana zonna balinga amaliriza okuwulira agamba nti Katonda wange nze omutuusizza beera mujulizi kakanze naye kyegamba abasiraamu ba Uganda ti omulimu ogwange gwonna ntambudde muvumye mukoze mutambi kibiki naye nze ogwange omulimu gujeyi era nkisaba Katonda abeere mujulizi byembagizeyi byembagamba seka bwofiira wano oli mumativu mumatu nnyo omulimu ngumala ate nasoma ebirala Qur'an nsomi hadiza nabbi nsomi ebigambo by'abayimamu bonna baseeka abakulu musomi ate nasoma ebyo kyekirala Qur'an nagisoma Bayibuli ngisomye Tawuleti ngisomye byonna byonna bigamba abantu kubeera bumu seka obubaka bw'obusembayo eri abasiraamu ba Uganda abasiraamu ba Uganda mbalambira kutabagana nakwagalana bino byonna muli bannaku muli baki kwawukana kubaleetedde obuzibu bwonna bwonna
temulina gye muba ne mulaga. Abaana b'abasiraamu basome bangi nnyo naye bwamala okusoma yeerowooza abalala basomye eddiini alowooza ayitiridde omulala asomye oluzungu aga ntayogerwako mugwerefaana bwe kubanga temulina ekifo kibagattiramu manya buli muntu nti wandikoze kino wandikoze mutwadamu oti naye mbalambira mutabagane mubeere omuntu omu omanye gwe buli muntu lokalowooza nti gundi watudde nange wenteeka okutuula ebifo ebyo byonna byonna obukulembeze Katonda yabugaba obukulembeze yabugaba ne bwona okulenga te Katonda teyabugabye tajja buggabe kale muno osanga muno omuntu atalina na alhamdu tagimanyi nejjuza tagimalanga eyita mukulu w'abasiraamu busiraamu kubakuliramu ki kugenda mugga kugenda kukolaki naye era bagambe nti waliwo omukulu w'abasiraamu wuuyo yaani muki toyinza kumulagira kutawaza toyinza kumulagira nti n'okusaaza omusaaza kakati okuze muki naye ekyo tekiki tetukyewuunya kubanga ne bannabbi bonna abasooka bebajjanga ng'ate wajjawo bannabbi ab'obulimba abazze okubavuganya kakati kyovulaba ne muno baseeka boogera ate bwekubabawo ate bannabbi b'obulimba abafaana abasikira bali abazze okubonoona naye Katonda atusaba atusaasire abasiraamu bawulire omulango gw'okutabagana bwe banaatabagana wajja kulaba ku kiwoomerera ky'okutabagana nga bwe kikola anaaba ayawukanye ayawukana agende mulire gwe nga bw'ayagala naye nga ajawukana ategedde okwawukana kubi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. njagala okubanga nkusiibula Muusa Samlah nze mbadde nkutuusaako program Ebifa ku Kitebe era nga nze mbeerawo okubanga njikuwa obudde bwonna kakati nno wiiki ejja kyesaagala osubwe wiiki ejja gwali ku GTV program Ebifa ku Kitebe wawulidde ku bakaawonawo ab'esudaani nga bannayuganda wawulidde ku baali bagenda mu bumula ennyonyi yaabwe neekubwa bano basavaiva bakaawonawo nkuleetedde omukugu mu njiri wano mu ggwanga erya Uganda ab'e South Africa mumanyi nga eyali amiirwa mu okubala emyaka egikwatira ddala mu 20 kuleetedde Seeka Mutumba akunyumiza akawunvu n'akagga babuuse batya mu ddungu ne bawonawo ne bakomawo ku butaka e Uganda emboozi ya Sudan tosuwa week ejja naye nga njala okubanga nkusiibula nga nkubuulira nti mu nsi muno ffenna tuli bantu era ffenna ewa Katonda tukauntinga kimu era yatugamba nti asinga ekitiibwa ewuwe yoyo atusinga okubanga amutya atusinga okusoma Kurani atusinga okusala asinga okukola emirimu ebirungi ewa Katonda yasinga okubeera ow'ekitiibwa kale mu nsi muno bantu banno bayise nga b'oyagala bakuyise olw'ensonga nti omusajja omu omwogezi yagamba nti bw'obanga ogenza okunaaba fuba okulaba ng'otukula anti kapiisi ka ttawulo keweesiimuuzizza mu feesi olwaleero enkya walimaliza nga ate keweesiimuuzizza emabega kale n'olwekyo buli kyokola bbanga oli mwegendereza olwaleero wooli enkya toliiwo. Muusa Samlah gemanya GTV omalusankayi yabadde ku kamera era nga njagala okubanga nkutegeeza nti programu eno wobanga ogisubiddwa olwaleero ku ssaawa emu paka ssaawa 2 we tuli mu kuwunzikira tugenda mu swala ya magaribi ojja kubanga ogiraba olunaku olw'enkya ssaawa 9 mpaka ssaawa 10 ojja giraba either ku free to air ku GoTV ku social media Bilal television ku YouTube oba GTV ku Facebook kusiibuliddawo musule bulungi mweraba. GTV for unity and development.